kujja kima bakadde wange abeewange engalo n'olwekyo nsazeewo nkuwa akalabo kano badde katini nga nsaba okasiime kajjudde obulabo obw'enjawulo obulaga omukwano kajjudde obuwoomerevu omukwano mungi akalulu nga sikawulira era kano badde nkusaba okalyengako nga ku mbaga n'olwekyo kukwasiza akamuliko kano okasiime akalulu abeewange kale mwana mulenzi Suubi taata nina akantu kempuliddemu ak'embaga ewaawo taata so ekibuuzo kyenkubuuza ddi wa tutya ndabbi omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 11 bannanga abakulu engalo kale tereka kwatamu katono wa Bible Liberation Church Makerere Kikoni ekyo nakyo kikulu engalo ekibuuzo ekisembayo tutya taata nsuubira era enteekateeka eyo ejja kuba erambululwa maaso awo tweyanziza ekyo nakyo kuba kikolwako so mwana mulenzi dadi kkiriza selekita atuwa akayimba ate omwana ow'obulenzi oyo akwate ku munne mpolampola amusitule beeyagalemuuko awo mu kaseera ako ak'okweyagala ttiimu nzola naffe tujja kujja ate tusiibule dadi ennaku zino endwadde nnyingi ku lw'obulungi bw'omukyalo ono n'omwami endwadde weezitule di aizi so mbadde nsaba bajja kuyimirira wano eno tewali byahaaga tewali bya handisheke oyitawo obuyisi ng'oli mu kajjambo bwoti ng'oli mukambasimale nga bali seefu weewaawo so selekita w'omwana ow'obulenzi akayimba ate asitule munne